Minisita omubeezi w'ebyentambula Fred Byamukama mu kutuuka ku Portbell ayaniriziddwa Stephen Wakasenze ku lw'ekitongole ky'eggaali y'omukka n'avunaanyizibwa ku by'emirimu Minisita w'ebyemirimu Benson Kajuna. Wakasenze wamu ne banne balambuza minisita emmeeri ya MV Pamba ebadde eddaabirizibwa. Oluvannyuma bamututte ku mmeeri ereesa amafuta eya MV Kawa. Olwo ne bamulaga ttanka z'amafuta 22 ezijjudde obugule nga zo zireereddwa okuva ku mwalo gw'e Mwanza mu ggwanga lya Tanzania nga gatambulidde essaawa 18. Tagajide ku mmeeri eno bw'ogageraageranya n'ebimotoka ebigatambuza ku nguudo zibeera emmotoka 4 nga kino kitegeeza nti enguudo zibeera zoonooneka olw'obuzito ssaako omugotteko n'obubenje obuyinza okuva ku mugotteko. The cost of doing the marine transport by road, the time that your trucks take at the border is so inconveniencing, and then the fuel shortages that occur on the road transport are one of the things that has forced us to come over. Kwogera kwa Minisita Byamukama asiimye gavumenti okuddiramu abasuubuzi baayo naddala abaleeta amafuta mu ggwanga okuva mu ggwanga lya Tanzania ne Kenya. Ono asiimye kampuni ya Starbex esoose okutambuza amafuta gaayo ng'egayisa ku mmeeri okuyingira eggwanga, bw'atyo n'asaba amakampuni amalala naddala ag'amafuta okuvaayo gatandike okukozesa emmeeri yaffe kino kisobole okutaasa enguudo zaffe ssaako okukendeeza ku mugotteko. If at all the companies for fuel think like how Mr. team from Starbex and the team, how they have brought into their mind, you can find we reduce congestion on the roads, we reduce accidents on the roads, and even you find the roads which are constructed can serve the public for longer. You know, these heavy tanks, heavy trucks, they spray the roads very fast. Byamukama asiimye kampuni ya Mango Tree ng'eno yeekoze omulimu ogwo okuddaabiriza emmeeri ya MV Pamba olw'omutindo kuba gitadde ssaako kuwa bannayuganda emirimu. And I've seen majority, actually 99.9%, they are Ugandans who are having jobs there. I've met a very old man. Is he here? He's inside. That old man has excited me. Kasenze ku lw'ekitongole ky'eggaali y'omukka ategeeza nti okukyala kwa minisita kyeraze lwatu nti gavumenti ewagira entambula z'eggaali y'omukka. But this route, for your information, has been rehabilitated. The meter gauge, 80% has been rehabilitated from Dar es Salaam to Mwanza. That means the transit time has reduced from 4 days to 2 to 3 days. So it's an opportunity that railway can grasp. But otimu kitunze okuva mu kampuni ya Starbex asiimye minisita Katumba Amala eyabasikiriza okutambuza amafuta nga bagayisa ku mazzi, bw'atyo ku lwa kampuni yaabwe eyamye okuweereza bannayuganda mu mbeera ewasa Luganda. Who reached out to us and encouraged the private partnership with us and encouraged us to use marine service and availed us with all the help to this date. Oluvannyuma baddeyo okuwandisiganya ebiwandiiko wakati w'omuvuzi w'emmeeri n'abavunaanyizibwa ku by'amaguzi mu kitongole ky'eggaali y'omukka. Opius Lumu yakusakidde amawulire gano ku lwa Bukedde TV1.